Abayizi mu yunivasite ez'enjawulo mu ggwanga lya South Africa omuli Witwatersrand, Rhodes, Limpopo ne yunivasite endala nnyingi bongedde okwesuula mu jjulume nga bawakanya ekyazisse ettendekero okwongeza ebisale eby'omwaka ogujja 2017 okuva ku bitundu 8 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 12. Abayizi bano abatanywa guteeka baganye okuyingira mu bibiina okusoma ne batandika okuleekaanira wabweru nga bwe bakasuka amayinja n'amacupa awamu n'okulwanagana ne poliisi bwe badde egezaako okubakkakkanya nga n'emmotoka ezimu zookeddwa. Eno ebakubye amasasi n'omukka ogubalagala nga bangi bakoseddwa nga n'abalala abawerera ddala 3 bakwatiddwa ne basibibwa. Okwekalakaasa kuno kwatandika mu Oktoba omwaka oguwedde. Gavumenti ya South Africa ng'eri wamu n'obukiiko obukulembera amatendekero gano byavaayo ne bitegeeza ng'ebisale bwe byali eby'okulinnya omwaka guno okuva ku bitundu 8 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100 ekitaawagirwa abayizi ekyabaleetera okugenda ku paalamenti y'eggwanga lino okwekalakaasa. Abayizi bagamba nti okwongeza ebisale mu ggwanga lya South Africa tekyandibadde kibi naye kikosa abayizi abaddugavu abava mu maka amaavu nga kino kibaleetera okutuula awaka nga kati baagala okusoma kubeere kwa bwereere gavumenti ekintu kyetakkiriziganya nakyo. Kigambibwa nti embeera eno evudde ku gavumenti ya African National Congress ekulemberwa President Jacob Zuma olw'obutakola ku bizibu biruma ggwanga lino omuli ebbula ly'emirimu, obwavu n'enguzi efumbekedde mu gavumenti ye. Bukyanga abayizi bano batandika okwekalakaasa omwaka oguwedde ebintu ebibalirirwamu obukadde bwa $40 40 bye byakoonooneka mu matendekero ag'enjawulo nga kino kyandiviirako ebyenjigiriza okugootaana. South Africa ly'eggwanga erikyasinze okubaamu obwegugungo bw'abayizi ab'amatendekero aga waggulu okuva obusosoze bwe bwakoma mu mwaka gwa 1994. This is Kingdom TV.